tiffe tumwanguyiza omulimu ogumusasuza ekyo kikyamu era omuntu yanaddayo kuyita Majambere ng'amuyita ku live ye simanyi akubye essimu ayogere kiba kitegeeza ffe kennyini ffe tu inviting Majambere ayogere ebigambo ebirumya struggle yaffe n'omukulembeze waffe Kyagulanyi n'abamu ku people po abamu abakola kye basupportinga Kyagulanyi so mbadde mbasa omuntu yenna tukomerwa jjo live zone ezaakoleddwa ne muyita Majambere kiba kitegeeza nti ffe tumuwa ekyokukola ffe tumusasuza please temuddamu kumuwa platform baina platform za NRM Soma baina media center ya NRM baina media center ya diaspora ya NRM kwa bagenda kulia videos nga bali bazikola abali blackmailing nga Kyagulanyi nti yatta omuntu agende eyo negwo muteka ku platform yo banga promotinga okitegedde so Majambere mweso nyote muddamu mulaga nti mumuserenge ekintu kyonna the moment wo sharing ekintu ekihatinga Kyagulanyi kiba kitegeeza nti you are promoting that impunity gwabwe so ekyo mbadde nkibasaba mu kikomi awo temudda mu kisigenda mu maaso kati ngenze mu maaso ankoze ko research amala ne bakigatto bange bampa information eraga who is Majambere Kamuntu ono Majambere Kamuntu musajja nja kuga nti musajja azalibwa amalokebera mu mwaka ivu yange wano Majambere Kamuntu azalibwa Kitebere Bulamba LC1 azalibwa Kitebere Bulamba LC1 Makulubita Luwero district Okyamera Kanyanda we bazala Majambere muwulidde bulungi bamuzala Kitebere Bulamba LC1 Makulubita Luwero district Okyamera Kanyanda we bamuzala omwami oyo azalibwa omwami gwe bayita Babumba Majambere kitaawe ye Babumba Majambere parish mujiwulidde Egombola mujiwulidde district mujiwulidde ne wakyamira okugenda ewaabwe amanya ga kitaawe ye Babumba Majambere kitaawe musajja mugenzi yafa atya kyengendako taata wa Majambere yattibwa muganda wa Majambere muto wa Majambere yatta kitaawe kennyini muwulira omutima gw'abantu oli avaayo ku international TV ku media nayogera ebigambo bitategereka musooke mumanye background ye yaani Majambere nga famire ye bo bennyini ba siblings bo nnyini batemu taata wa Majambere no Babumba Majambere muto wa Majambere yamwettira n'amutematema n'ajja Majambia omanyi bana abasajja famire yabo tebaagala kukola si bakozi siba nafu balwadde baagala nnyo ebiyidde kyovula ne mu Kampala tebalina mirimu bataaya ya butaaya kati mirimu gye balina gya informant so Majambere Babumba taata Majambere muto wa Majambere yamutematema n'Amajambia n'amutta olw'okuba nti yali amusaba ku kibanja azimbeko amaka g'atakoleredde oba ku ttaka ly'atakoleredde n'amutta so muto wa Majambere yakya kitaawe wa Majambere n'amutta n'amutematema so ndowooza mula famire gye tudiringa nayo tudiringa ne family ey'abantu abatemu abalowoleza mufuna ebintu byaki ebyempuna so information mugifunye omwami oyo Majambere wa Majambere naye muto wa Majambere ye yatta Majambere yatta tata wa Majambere n'amutematema lwa nsonga zaki lwa nsonga za ttaka muwulire gye bamuzaala ekyalo district LC1 na biki kitaawe mufu muto wa Majambere yakola ki ye yamutta mukitegedde so yoyo Majambere emirimu gye gyakola mirimu ki Majambere ng'omuntu nkiddamu Majambere ng'omuntu talina mulimu guli official gwakola omulimu gwakola baguyita informant kye bayita informant ye muntu abeera ku kyalo asobola okuwa poliisi asobola okuwa CMY asobola okuwa ISO oba DISO information gye babagala ku ground naddala ng'okuspayinga ku bantu government beyagala okukwata oba okwavuwaza gwe mulimu gwe ayina mukama we handler we Majambere ono akola n'ekitongole kibaita JAT Joint Anti-Terrorism Unit ekitongole kino kina safe house yaayo eri Kololo ngwaggulu ng'ogenda ku bunaala bwa Radio Uganda bwe wali office ya JAT kati enkulu Majambere gyabanga gya coordinating n'abatujju baayo so omwami oyo gyakolera handler bamuyita Lieutenant Colonel Deo Akik oye handler wa Majambere ndoza ya musasula omusala oba ya muyisako information okugitusa gyakola ki gyalaga so oyo mwami information jemba wadde nti
siwa amaje, siwa polisi, siwa ISO, siwa military, siwa prison. Muntu wa bulijjo just a mere person like you who is just an informant. Mbabudde kigawo kye bayita informant ye muntu abeera ku kyalo nga just ye bamutumye kulekinga information nti oyo muntu oba kati nga tuli mu system y'obufuzi baagala nnyo okusindika abantu ku ground okulekinga eno group eyogera ki bano boogera ki oyo mugagga akola ki informant ye muntu akunganya information n'agiwa ebitongole ebyokwerinda okuba nti byetegereza abantu byebaagala okusporting okukwata n'okunoonyereza so gwe mulimu gwe omwami oyo amakaage oba ge twandiise nga waasula asula oyo mutundwe sagadde ku exposinga family n'abaana kubanga alina omukyala alina abaana abato babiri bino ebintu byonna byakola abikola out of his knowledge kubanga ayinza okuba yalooza oyina muganda babiri abasigalawo muganda wamu bamuyita Serunjoji omulaba bamuyita Wilberforce omu akyali mu kyalo omulala ali mu Kampala buli mwali mukweya tebalina dde 10 bulijjo tugamba nti yonna sente empya nekadde waki baganda bali ku street babonaabona nga tebalina sente gwe kennyini naawe oli kadde itona mulimu gw'okola otiisatiisa abantu wano ku social media mbogenda batta toyina kyosobola kukola muntu kubanga toyina namba wadde ya police nti bakurecruitinga mu police toyina namba ya maje nti bakurecruitinga mu maje toyina namba military nti recruited by military you are nothing apart from being used to talk shit kubanga gwe mulimu gw'okukusasula kino jara kibagamba nti bana abantu bakozesa tactic y'okutiisatiisa njalo babulira President Museveni ebikolwa byabaddazaako libye butumbi byonna abadde abikola ng'ayita mu bantu abalina obwongo obutono singa yali yasomako n'amala senior 4 yandibadde ategera ekigambo kye bayita kamwaka bikassa siroganga ofulumya ekigambo nga bagambye kifulumye naye ng'ebinaddako waliwo enjogera egamba nti kola nga bwe ŋŋambye so tokola nga bwe nkoze oba tokola nga bwe nkola byambere byayogera babi mutuma abyogere naye yeerabidde nti ebigambo ebyo binaatuukirira bituukawo nga bassa omuntu ye kennyini gwe bagenda okukwata tebagenda kukwata oli ebimugambye byogera so mu butamanya bw'amajambere yakozesa obutasoma bwe n'obutategera okuba nti bamugamba gyayogera ebigambo okumanya ono omusajja is just a layman. How can a man who says that he's working with the ISO or CMY nofukamirira baram baruga hare just a mere person like you atali maje atali mu CMY nomufukamirira mbo omwetondera kubigawe wajjango oyogera ngo yayoro kunyira mu people power one ekisookera ddala okumanyi nti gwe musajja gwe tolina kyolina mu kusooka anoyagala osika abantu eryo bakuyambe mboyagala kudduka mu Uganda oyina information nyingi nnyo government ya President Museveni ekunoonya kyewasooka okukola n'okubira abantu bwali omanyi mu diaspora bayogedde kola bwe bagamba njala kudduka mu Uganda naye bajja kunzita nsobodde nti okudduka wasooka n'oyogera ne Isaac Katerega akuyambe ofulume Uganda Isaac Katerega n'aba contacts yakubira South naye Isaac Katerega bwe yankubira mugamba no ani gwogamba ali mbuzibwa ayagala okulinnya okujja ebweru Isaac Katerega kuba yali musajja nga yasirika teyangamba kigambo kyonna nensirika ne mugamba ne making sure nti omuntu oyo osooka n'omunywezako in and out abadde akola mulimu ki information wakisasooka n'akusunirako lwaki ayagala kudduka Uganda ng'ate abadde mu kitongole kibadde ky'amaanyi kumbe gwe guno omuyiri gwani gw'amajambere yasooka n'ayagala abuzeebuze abantu mbwe ayagala kudduka mu Uganda alyoka atuuka eyo asooka abege bulungi alyoka ze information wa ekyo ne kigaana kubanga after twamugwamu tumanya wizi majambere ka muntu ne kigaana nakola badamu namugamba no kati obekyo kiganye please katugenda kusindika oyingire mu people power indirect bakuwa task ne bagamba no but tuba tugenda okusindika yo oli waddembe to abuse President Museveni oli waddembe okuyabusinga any security organ oba agency yonna in any way possible okulaba nti abantu bali obaguzisa kyoyagala oli okuba yingire mu bulungi obabege bulungi but unfortunately fenga abakola underground work atwagamba no majambere muleka akole kyakola kwa fate futuna system empya Museveni agenda akuwene sente nayo jja kukakkana nga sente zibakuwadde okujja okubegesa zokozeseza emirimu gya people power mpaka ffe tukwagala gituuke neyenga oyina wotagenda kutuuka oyina information gyotajja kufuna yensonga lwaki majambere basooka ne bamusindika najja ne sente ne yeeyingiza mu bantu nakolanga press conference nafuna abasirikale nga abagamu temukola kino ABCD nga yama tetusobola kumanya twamanya within that process twafuna conversation n'abantu bafawo omuntu baga nti omuntu oyo mubeeko mukomya ne bayagala kusinkana Bob Wine musobola muleka nafuna self but beyond that it's not accepted era ntukikola bulungi nnyo tubeera successful nnyo yagezaako nnyo to penetrate okuyingira munda ne kigaana
ng'avuma President Museveni, avuma ebitongole by'okwerinda, avuma banene mu government, ng'afulumya information gye yali efulumya yali collecting ntuufu. Naye for the purpose of their mission, basobola okuwa part of the information n'ogifulumya to show those people that you are indeed with them, but unfortunately baba inayo bakusibidde okuga nti wano woyina okukoma. Kati information gye yabawa ku social media najja yali kigula lugikula nti ayingira mu nderi bamukkiriza ayingire. Naye nga ffe abagezigezi abali emitwe gy'engege n'egyemmali tugamba nno oyo wadde ayogera bino asooka abeeko waakoma. Abeeko waakoma era ebaamuteeka we yakoma yagenda okulata kyasobola kufuna information kugitwala mbakama abe. Nga ate n'omusala gwe bamuga ati bwatu kyasobola kuleta information please vacate era kyamuwazisa okukola ki okuddayo. Kati kino ekigambo kyogga nti agenda kutta abantu. Majambere ng'omuntu gwe mulaba talina wadde eddiba ly'enkukunyi lyali abadde nalyo nti obatta abantu. Talina muntu wadde gwe yali asse agamba nti atta abantu. Ekisookera ddala ekisemberayo ddala ku Majambere. Majambere ng'omuntu mbagambye talina kitongole kyakwerera kye bamuwandiise mu kituufu era talinayo namba. Era ensobi gye bamukozesa ajjajja ejjusa oluvannyuma kuba kati tugitegedde baganda bwe tubategedde gy'ozaalibwa tutegeddeyo emirimu gy'okola tukoze ki tugitegedde. So kati bino ebintu by'okola ojja bikola naye ojja bejjusa oluvannyuma kubanga bano abantu b'otiisatiisa okutta tojja kumanya kigenda kuddako. Twali tulabye banene emirembe engalo. Okitegera? Mwenna abadde bebuuza tusobola kwandolinga kutya Majambere. Ekisooka ignore him, ekyokubiri block him, ekyokusatu don't share his information, ekyokuna kye mulina okukola mulina kumugamba openly nti Majambere do what you can do as a man, don't intimidate anyone. If you want to kill genda okwate live video ng'ofunye omuntu gw'oyagala okutta target yo omukwate omutte then to proving nti osobola okutta. But this kind of words byoyogera it is tebina kye bigenda tulokazadde okutiisatiisa. What we need is like this Al-Shabaab oba is ISIL bana abatujju bakwata omuntu ne bajja ne barecordinga video n'amukuba essaso n'amukumako n'amusalako omutwe nga tulaba. That's the proof that you can kill someone. But coming on social media intimidating people kubanga bakusindisa oyogere tekina kye kigenda kusolve kigenda proving omuntu osobola okutta omuntu. You can't kill anyone. Just you out of your minds you have been used okwogera ebintu bino. Okitegera? Siki bola ontasobola dde okusala n'enkoko just kukanga bukanzi bantu. Nze njagala akole video ng'akutte target ze yayogedde mbu agenda kutta abantu amuleta akolera video ng'amusazeeko omuntu bamukuba amasasi. Then we shall prove that he is a killer. But if not that, tally above the law. But unfortunately the problem we have, Uganda police is under military. Uganda police is under army. Yensonga lwaki video kati zikyasulekinga ku mikutu egisinga obungi. Bakuba abantu nga tesi police kyeyina okukola. Kati njagala kubagamba official nti amagye military byebita. Courts tezikyakola, police tezikyakola, kati magye ge gakola. Mukitegedde bulungi. So kati ekyo kibategezeza bulungi temuddamu kuga nti muyogana n'omusajja. Block him, ignore him. Bwaba yagala proving he can kill, let him record a video, a live video ngatta omuntu oba ng'atulugunya omuntu. Then we shall prove that Majambere is a serial killer as he says. But if not, please, that is nonsense and bogus information. Ngenze maaso. Tugenza kukiddako. Ekiddako kigamba bwe kiti. Omuntu yenna ng'oli eyo oli wa people power. Ng'omanyi oyagala struggle. Ekintu wetulaga katugenda we bayita mu kaseerezi. Mu abantu abali ku ground mulina okwegendereza nnyo ebintu byemukola. Ekisooka jjo nakoze post 3 nga ndi munyiivu nnyo olw'abantu abamu. Nze kamwakoogera we mbanga nasalawo okuwagira struggle eno. Nga mpagira Kyagulanyi ne people power. Si sobola kubanga ate ndi wa people power ate nga nino wa NRM awagira NRM era abatwala ebikula byo maaso nga ate mukwano gwange ekyo no sichikiriza era basinga nabane friend nze nabagobye bobanga oli ngo badde mukwano gwange omanyi wagira Kyagulanyi center mu nengo okolaga naba NRM 1 tosobola kunga nti oli wa people power nga balamu
atambuza ensimbi z'Abannayuganda from day to night, atambuza obutwa gwokulagana embu kyaliwo. Tosobola kunga tulwa people power ngokulagana Eddie Kenzo ali ku sente z'omusolo eyatunda omwoyo gwe n'amira ensanafu n'agutundayo mu basajja ba NRM n'ogamba omukwano gwe ekyo no sisobola. Era buli muntu yenna ali mu people power ng'agira people power nenga akolagana ne bala ne Chameleone akolagana ne Eddie Kenzo oyo taba wa people power. He's just an informant nga bwe magambi majambere. I'm mentioning it again. If anyone defending Kenzo, defending Jose Chameleone, defending Bram Barugahali, that means he's in people power as an informant, but not as a people power supporter. Nkidam, whoever says that he is supporting Bobby Wine or people power what? Struggle. But the other side of his side, he supports Bram Barugahara, Eddie Kenzo, and Jose Chameleone. I don't agree with him because these are the people who hate Kyagulanyi Ssentamu to the extent that if they give them money, they can kill that man in the blood daylight. So ekyo sikkiriziganya nakyo. Ndoza mumpulidde bulungi. Era goba oli ngobadde kyaliwe ngowagira abantu abo ba protectinga nga mukola lives mu protectinga abantu abo ekyo kifu. Ekyo kifute mukinzera tombuulirira bwe mbanga nasalawo mu struggle kubanga abantu bamudayininga nabo batayagala kati omusajja Odongo Oto yavuddeyo n'agamba if he has a chance of poisoning Kyagulanyi Ssentamu he can do it. Then ngati you can talk with Odongo Oto. He said open that musinga afula okusuna chance esobola okutta Kyagulanyi Ssentamu n'obutwa asobola obbumwa Odongo Oto ng'atula mu parliament. He's the same guy abali amuganda abolukwe kanyamunyo gwe yakuba amasasi. He's the same guy agenza atunda abasajja b'engulu nga batunda mu NRM. He's the same guy abamanya who is true Kony nabikolwa bye biki nasirika because they've been paid money by President Museveni to keep quiet. Those are the people we are dealing with. Oshitegera nze bino sigenda setondera muntu bulichinze babudde open sagala kubera mukwano gwamu. I rather stay alone than pretending that I support you or I support someone while I'm betraying him or her. No, openly. Oshitegera maaso njagala okwata ekkalamu n'olupapula owandiika ebintu byengenda okusomera bulungi wano bulungi nnyo naye ow'omutima omunafu oba ayagala okuseka mbadde saagala oseka eno essaawa si yakuseka ngenze mu maaso. Ensi gye tulagamu kati efuuse y'akagumba weegoge. Ekisookera ddala President Museveni n'abantu be bonna nga bwe bajja okuva mu nsiko bonna tekuli Munnayuganda ekyo mukimanyi bulungi. Njagala basomera amanya g'abantu bo n'amala ge musobola okweyongererako nga ne bamubuuza ekijja kya jjajjawo asooka tekiriiwo. Era nga missoni yaabwe eri nti bayisa delusion banga nti buli muntu yenna ali mu famire zaabwe balina okukola ekintu kimu to resist anyone who comes out to at any cost kubanga they have nowhere to go. Gye baava tebakyasobola kuddayo balina kusisira mu Uganda. Abantu bano amanya gonna basinga obungi mugamanyi naye bonna tekuli ayina kijja kya jjajjawe mu Uganda. Ne bogenda mu maka gaabwe bakazimba maka bagazimba mu 90s wano bagazimba mu 90s n'ebijja ebiriwo emutebu amaka gaabwe tegaliko wadde ekijja n'ekimu. Nebe bafuga Uganda buli kimu bakifuga. And I want official to tell you that President Museveni muntu ali willing okuleka obuyinza naye bana bamwetoolodde abatamanyiwa akudda baleese obuzibu. Ekisookera ddala n'amagye gennyini aga UPDF military ne SFC ekisookera ddala amagye agasinga obungi agali mugaali kulutingibwa Janet Kaguta Museveni, General Salim Musare, Amama Mbabazi ne Samu Kuteesa be bali kulutinga amagye ga SFC
kubanga bo balina abenganda abakona abemikwano abadde bakyali abalamu. President Museveni amajege yasoboka okubeera nago mu nsiko ge yaleeta ge majege yali amanyi Alex of Kagame Kagame Fred Rejema n'abala abasigala badduka ne badde Rwanda badde kuwa Messi bana abasigadde bonagala amajege mula gonna order zigakolerako z'abantu basekinombe enjogeddeko nabo. Era ensonga lwaki buli muntu ayina amajege mu Uganda kubanga bayina ekintu kye balwanirira kati ngenda ku episode esinga genda okubeera enkambwe. Bana abantu bayina ekintu kye balwana mu kimwerabidde. N'owulira omuntu nga yeeyita Omuganda naye nga si Muganda alwanira abasajja batagenda mulowooza kuwade n'olunaku n'olumu. Kati njala bawulira bana abantu bonna they are non-Ugandans. If you want to prove, ask them their ancestral graveyard ziri ngenze maaso. Asooka ye division CO bamuyita Kavuma jababuli ajjajawe gyataliwo we naye munyalwana wali bamuyita Kavuma yeeyita Kavuma ono esimu na Uganda. Ngenze ku Major General Eric Kayanja oyazalibwa Lakayi naye ajjababuli ebijjayo bajjajja bibiri ntajja bibabulira kuba naye munyalwanda. Ngenze ku Kanobo ogere ono yeeyita Muganda naye si Muganda naye musajja munyalwanda naye ababuli ebijjayo bajjajja bibiri oba kimu. Ngenze ku retired Colonel Chief Kiza Besigye Kifeefe aveeyo abalage ekijja kya jjajja weki kimu mu Uganda. Retired Colonel Kiza Besigye Kifeefe njagala abalage ekijja ky'abajjajja be kimu Uganda bw'aba kirina. Njagala abalage ekijja kya jjajjaawe kimu we kiri mu Uganda. Just one graveyard akibalage. Samo Kuteesa Kahamba njagala mugende eri gyafudde territory abalage ekijja kya jjajjaawe kimu. Samo Kahamba Kuteesa jjajjaawe kimu gyagamba eyo gyasibuka gyagamba nti gyakolere ne muwala gwatusogera okwesima ku kifuba. Samo Kahamba Kuteesa abalage ekijja kya jjajjaawe kimu emawogola gyali. Rahakana Rugunda the current prime minister Wakahagana Rugunda njagala abalage ebijja by'abajjajja bibiri jjajjaawe azala taatawe ne jjajja wa jjajja abibalage bibiri byokka gyasibukewo bajjagayo gyasibuka. Pius Bigirimana ekika kye mu Uganda kitandikira ku ye. Ono nafunye ne information nti musajja mu kwagala obwana obutabusize sirimu bumala oyo yasula mpiji ku bikondo. Yo mulimu gwo okuba nti yava mu nsiko bava mu nsiko yajjanga mulwadde mulimu gwa kusiga bwana bo n'obutobu student abusize sirimu abumazeewo. Oyo Pius Bigirimana family ye etandikira ku ye naye abalage ekijja kimu. Keith Muhakanizi naye yennyini abalage ekijja kimu ekya jjajjaawe mu Uganda. Kajina kati wa Uganda Road Authority abalage ekijja kya jjajjaawe kimu. N'abala mugende nga mweyogerezaako mulabe biki byonna ebigenda maaso mu Uganda mujja tegera nti bana abasajja bonna kye balwanirira nti bajja mu Uganda nga balina kye basuubira okuba era kati kye baagala okukola kuba nti mugezaako kibasuuza bo bamanyi ekintu kyabwe kye bagenda okukola naye ng'ate mugenda kibasuuza. Ngenze mu maaso. Nali mbagambyeko emboozi gye nabanyumizaako. Bano abantu lwaki abamu bagenze babajjawo bagenze babatta naye nga temanyi lwaki bafa. Njagala bawo ensonga abantu bagenze babatta babajja mu system nga waliwo ensonga lwaki bafa. Njagala bawo ka brief history ku bintu President Museveni byazaakola okuva mu myaka gy'ensanvu mu myaka gy'ekinaana nga tanayingira bukulembeze mulyoke mumanyi lwaki abantu bazze bafa na nsonga ki lwaki amusitiru bakyagenda okufa oba bakyasurvivinze savinga VDM. Mumanyi ekyassa Dr. Kagwa ono yali musajja musawo mutendeke. Dr. Kagwa ono mu biseera ebyo byakatabangu ku myaka gy'ensanvu kinaana yabeerako ko mu ggwanga lya Sweden. Kyokka nga ne President Museveni yatandika okubeera mu byobufuzi yaddukako n'agenda e Sweden n'alekayo Janet Museveni Kataaha n'amuleka e Sweden n'abeerayo ko.
naye olwokuba nti omusajja ono yali talina personal doctor asobola kujjanjaba abantu be yasobola okukwasaganya Dr. Kaggwa n'amugamba nti njagala obeere family doctor wange ng'ozijjanjabira abantu bange omusajja omulimu ono n'agukola bulungi nga omanyi nti ba physician manyi physician si bana abalagirira abantu okujjuza obunyama physician mu lulimi olutuufu abeera doctor yabeera doctor physician ono Dr. Kaggwa n'agenda akola ensobi y'obulamu bwe bwatalejjusa physician ono kigambibwa nti bwe yamala okukola emirimu egyo egy'obwa doctor okuba nti President Museveni yavangawo omwanda we yasobola okweganzika ku first lady n'amufunisa olubuto era kigambibwa mbu omwana omukulu asooka mu family eyo si mwana wa Kaguta Yoweri Kaguta Museveni omwana oyo wa mugenzi Dr. Kaggwa mukitegede bulungi ngenze mu maaso Museveni bw'amanya nti omukyalo ono abalize kubanga yasooka n'amufunisa olubuto lwasooka ne balu naddamu n'amufunisa olwokubiri olw'oyo omwana kati gwe bagamba omukulu aliwo wadde amanya geeri emmanga naye omwana alina kubeera muki mwana Dr. Kaggwa omusajja ono bwe yamanya nti mukazi we ayenze ne kimukwasa obusungu bwe kimukwasa obusungu kyeyakola mukimanyi yakola bw'ati ye nga ye olw'okuba nti yaliko mu gavumenti ya President Obote nga Minister wa Defense balina omufunira omuwandiiso w'ekyama mbabuulira kati njala batwala mu ka section kano bwe bamutwala mu permanent secretary yali mukyala Amelia Kyambadde ku myaka egyo nga kawala kato anaye nga ebiseera ate kaali kafumbo Amelia Kyambadde ajja atya okukwatagana Museveni okutuukana kati ng'akyalimu baakwatagana mu myaka gyali gimu y'Obote kana kawala kaali kayigirize ne bakaleeta President Museveni akeekyama mu Ministry ya Defense owulira mu Ministry ya Defense nga kekawandiika ensonga zonna za President Museveni muwulidde President Museveni n'abeera n'akawala ako mu ofiisi nga bakola emirimu gye gimu ekyava mu kubeera nti muwandiisi wa kyama yafunkira ddala muwandiisi wa mu nsonga ez'ekyama President Museveni ng'agwa mu mukwano n'Amelia Kyambadde nga batandikira awo nga bayagalira ebbanga eriterikola ki eriwera bwe bayagalira ebbanga eriwera ne batuuka okuba nti olutalo lwatuuka okubeerawo olutalo lwatuuka lw'ekinaana jjukira buli muntu yali yakoze eki buli muntu yali amaze okusaasana buli omu nga adduse nga bagenze President Museveni n'addayo e Sweden okusinkana mukyala we bamala okusinkana mukyala we ne bagenda mu nsiko kati bagenda mu nsiko bano abantu abasinga obundi baali bamaze okusikola okusaasaana President Museveni agenda mu nsiko amala ogenda mu nsiko akola emirimu gye gyonna mu nsiko eno omusajja ono kigambibwa yazaalayo abaana bangi nnyo ku bakazi ab'enjawulo abaali beetabye mu lutalo olwo ngenda bamenyera amanya g'abakyala bano abamu bamanyi abamu bakyaliwo abamu baafa kubanze program yange ebeera open roof saagala sisala mu kigambo nga bwe nkyogedde bwe kirina okuba kyo sikiddamu kubanga nga bo baswaliza ekonomi yaffe we baswaliza Uganda yaffe naffe tulina obbalabisa mukitegeera baswaza ekonomi yaffe baswaza Uganda okutta banaffe tulina obbalabisa mukitegedde bulungi katugenze maaso kigambibwa nti mu process eno President Museveni yazaala abaana babiri mu Amelia Kyambadde gye bali ne tebasobola boogera saazi babasirikira yamuzaalamu abaana babiri mu that process naye kati before nga bakyalimu eyo struggle bamala okuwangula batandika okubeera mu system no nga tebana baddiza mu lutalo abakyala bagenda mu nsiko President Museveni byasobola okubeera nabo abamu abayinamu abaana amuti yafuna mukisa kola ki bazalamu baana ngenze maaso mu bakyala President Museveni yasobola okufuna omukisa okweganzikako mwalimu omukyala Betty Bigombe simanyi oba akyaliyo Betty Bigombe basinga obungi mwamumanyako omukyalo ono yaliko ko omukyalo w'ekyama ne President Museveni oyo naye waali ati mukwaya gobakawumuza ku bwa minister oyo naye yali mukyala wa kyama wa President Museveni Janati Mukwaya kyenva mulati ngabadde akyali minister abadde ayogera arrogantly yababuulira ensonga alowooza nti ye abadde superior nnyo mu ministry ye tayogerwako unfortunately naye era time etuuka ne bamuwummuza oyo mukyala Janati Mukwaya naye yali mukyala wa kyama eri President Museveni mukitegeera ngenze mu maaso waliwo omukyala teyasawundinga nnyo bamuyita mukyala Madamu Zizinga omukyala Zizinga oyo naye yabeerako mu gavumenti ya President Museveni biseera bisinga yabeerako naye nga era bayina ekyama kye battanga biseera bimu ng'ono omukyala tamanyi ngenze mu maaso Ruth Nankabirwa
gwe mulaba ayogeza amaanyi ayogeze simbo ayagala okufuuka speaker wa Uganda ayagala okufuuka vice president wa Uganda omukyalo oyo era n'ekigambo ayina omwana mu president we Kaguta Museveni gemaanyi bwe buyinza kwe kujoga lyefujjo lyalina ku bakazi banne lyefujjo lyalina ku basajja balowooza nti abasinga amaanyi n'okutegeera nikitegedde bulungi oyo mukyala Ruthi Nankabirwa mumaze omukyalo mulala Gertrude Njuba Mchara Gertrude Njuba omukyalo oyo ndoza ali kyadonde yo. I'm sorry to mention you nembale nokukola nga information yange bwe kola ki bwe yogera. Era n'ekigambi bwe kyamutabagula ne baawo yali omusajja FDC Kakungwa. Omugenzi Njuba ali bintu ebya President Museveni kuba nti ye bw'atateeka takola ki takungulawo. Byensomogezi moze akola ki ezabatabula. Ngenze maaso. Bulungi nnyo. Waliwo omukyala ne yali wakyamba mukyala Hajara Semakula. Ono mchala Hajara Semakula right now ndoza akola mu State House naye gyali ali awo tategereka bulungi nnyo n'abalala kati tumala bano bawe bali mu lutalo n'abamu batadde mu lutalo bakajja sawa zino kati mbabuddeko just brief history bwe tumala okuvaawo bamala okuwangula bakomo mu system bebakomo mu system jukira President Museveni ye ebintu bi abadde abikola nga tayagala mu followinga naye unfortunately wabeerawo ekizibu ekyajjawo kyenjagala mutegere bulungi. President Museveni aina oba president wa Uganda yena abera ne state lodges mbife benjawulo mu district wabalaza okusula. Dum President Museveni nga akwate motoka ne convoyize nga agenda mpaka Gulu mu state lodges. Na ye bwe yatuka mu state lodges ezo n'abako tent we yali akampinze n'abantu be bamaje GSF singa gamulinzi. Kumbe yali ayina appointment no mbadde. Kolo lunaku nga Janet akola ki Janet tamanyi na yo okuba nti Janet alina olukanda ku Tumukunde yamanya nti omusajja ono akyayagala Meria kyambadde kye yakola Tumukunde n'akolagana ne Janet namugamba nti owali omukyala yagala bbaawo naye tukoze tutyo mukwata ka Tumukunde n'afuna abaana ba SFC munda muli n'abafuula ba informant bamubuulire biki ebigenda mu maaso mumpuliza bulungi n'abaana mu SFC kati olunaku Meria kyambadde lwajja abaana bagamba mukazi azze waali era bali mu Museveni. Tumukunde kye yakola n'asindikira sigino Janet n'amugamba omukazi azze waali. Janet yakwata convoy ya SFC kubanga ali akyagina mu full swing n'avuga emmotoka convoy kuva e Kampala paka n'atuuka nebba atuuka ku Kota Gadi bw'ati bwe kapa Museveni bamugamba nti omukazi akoze eki ayingiddewo ne yeebuuza ani yategeezezza omukyalo ono nti omukyalo n'akola ki ali wano. Munnange omukyala ng'awaguza ng'ayingira naye before nga tannatuuka ku tent Museveni mwe yali na Meria kyambadde. Museveni bamugamba nti omukazi azze atazze ne convoy ya SFC. Meria kyambadde bwali bwa kumakya ng'obudde bukeera bwe ruti ng'akyali mu kuwujjala mukko bamakamala okuwujja ekiwojjolo ky'okumakya mmanyaako okumakya kalimu abasigadde mukama isijja kabanyonyola bamaze okuwujja ekiwojjolo ali awo ali mu kiwejjowejjo nga Museveni amugamba jiwunya omukazi azze kigatta ng'abo oba kigatta oyange nti omukazi yadduka emisinde engoye ezimu yazambalira mu kkubo n'obuwala obumu bwe yali atambudde nabo yabusuula amabega wa tent ne bamuwa amagye ne gamufulumya ne gamuddusa. Omukazi Janet agenda otuuka bano be baali beegadangira mu kikolwa ekyo nga Meria ayiseemu naye ng'obuwale ng'ekizibiti bwasigala mabega wa tent. Meria n'awona. Meria bw'awona ebintu bisajjuka naye nga byamunda bitambula mpola abimanyako. Muhoozi bw'amala obimanyako before Muhoozi teyamanya nti yali tannamanya nti Janet si ye maama we bambi unfortunately. Muhoozi ng'afuna obujja olw'okuba nti kita yali ayenda kujja ng'ate amanyi nti Janet yaani ye maama we. Muhoozi wayita ennaku 3 agamba omukyala Meria kyambadde nti nkuwadde 24 hours either you vacate Uganda or I'm going to kill you myself. Mukitegedde bulungi. Muhoozi Kanyerugaba yagamba
yagamba omukyala America kyambadde nti nkuwadde ssaawa 24 either you vacate Uganda oba nze kennyini nja kwettira. Omukyala America olw'okuba nti bagamba nti mu Luganda tugamba nti akulabulako oyagala wambazzi. America kyambadde teyalinda ssaawa ezo. Era yakwata bulungi nnyo ebintu bye olw'okuba nti biseera bye yalina passport emukizo tambula nga tafunye visa n'alinya ennyonyi n'adduka n'abeera e Bungereza okumala emyezi 3 n'abeerayo ng'asirise. But unfortunately bw'amala ofuluma Muhoozi n'ategeera case gye yakoze kitaawe amala okutegeera omwana obuzibu bwe yaleese. Then High Command netuula. High Command bwe mala okutuula netuuza President Museveni n'abantu abatonotono bagamba no mu mind kati wano waliwo chaos. Bwe bamala bategeeza nti waliwo chaos bamala batuuza bulungi bagamba mu mind kye tulina okukola ekintu kimu nti President tulina omuwewula ku mugugu tutya y'ensonga lwaki gye buvuddeko ebbanga Janet abadde talina mulimu gwankalakkalira nga First Lady as usual si minister si member parliament ne basooka bamuga Museveni okendeeza nga tulina okukola eki tulina omufuula busy tutya nga bamusetinga ng'agenda yeesimba ku MP ng'afuna ekifo ky'obwMP olwo batandise omufuula busy bw'amala okumufuula MP ne bamusetingira n'afuuka minister n'amutwala e Karamoja. That means nti on a weekly basis Janet alina okubeera mu parliament bw'oba talya mu parliament alina kubeera Karamoja ng'agoberera ensonga ze Karamoja. That's how Janet bamufuula busy n'aba nga takyasobola kumontalinga ki President Museveni. President Museveni omugulu ne gukola ki ne gumuvaako. Bwe gumala omuvaako nakkakkana bulungi nnyo nga ne bw'aba avudde Karamoja ng'amaze okuva mu parliament agenza Karamoja abatakyalina budde busobola kunoonya President Museveni wawaali oba omunyumiza nti ataka munenjagala kino no n'aba nga bwe bamupangira bulungi yakagwamu bulungi nnyo n'akatuulamu bulungi ndaba nga takyasobola kugoberera musajja. Naye mu meeting ene yatuula bayogera ensonga nyingi nnyo. Bamala okwogera ensonga nyingi nnyo ng'omwana ono akambwadde Museveni yamanya nti waliwo obuzibu butya nti yamanya nti alina okubuulira omwana ono amazima gonna gye buvudde kuba omwana yali akuze. Ekisooka mbagambye tubadde tutandika kati omusajja ono yaleka omukazi we e Sweden ng'akyali mu lutalo ne wabawo yamukwabula ekiwojjolo n'akimanya. Bw'amala omukwabula ekiwojjolo naye ng'akozesa amaanyi ge ng'ag'omusajja n'asalawo agende afune Winnie Byanyima. Bw'amala ofuna Winnie Byanyima n'atandika omudedeza. Bw'amudedeza kumbe ne Besigye in process yali adedeza Byanyima naye nga kigambibwa nti omugenzi senior Byanyima yali tayagala Besigye kubanga bano tebagwa mu kkoweri erimu. Besigye tagwa mu kkoweri abali abasajja baki abahima. Besigye tabagwamu ono muhutu era muzeeyi senior Byanyima yagana Besigye okuba nti ayagala ki Byanyima nga bamwagalizaani President Museveni. Kati ate nga High Command yagamba Museveni nti it's a brave mistake okuba nti omukazi gwe tumanyi official omulekawo oyagale Byanyima. Kyali lutalo lw'amaanyi nnyo okukiza President Museveni okubeera ne Janet Museveni bamulekese Byanyima. Ndowooza mulaba ebintu bino wakati ekyo bwe kirimawo bagezaako nnyo okulwanyisa President Museveni alete mukyala we back era bamale bamukkirizikanyiza nakkiriza n'aleta omukyala n'afuuka mukyala First Lady. Byanyima ne bakola ki ne bamulemesa ne mu ndagaano ezaakole bwalimu nti Byanyima okuba nti ali mu Uganda kijja kubeera more dangerous than harm. Ne bakwata Byanyima ne bakwata President Museveni omukyala ono n'omufunira emirimu egimufuula busy naye agenda e Bulaaya abe nga tafiira mu Uganda. Era kyekifundisa Byanyima omulimu emirimu gya Bulaaya egya UN okuba nti gyabeera nga tebasobola kulabagana nono mujja we kuba ono yakimanya nti abadde adeddala Byanyima. So that's the reason that's nti Byanyima afuna emirimu gya UN not because yasinga okusoma yasinga okutegeera. It was all about Kiwojjolo system Volongoto. Mukitegedde? It was all about Kiwojjolo Volongoto yetwazisa Byanyima emirimu UN okumujja wano okulozesa abantu nti bakolagana nnyo naye nga ati system yali yakujjawo n'okukendeza pressure eriwo wakati wani
wakati wa Janet Museveni ne byanyima kati unfortunately okwanti byanyima olode yali amaze okukola ki okubeera exposed ndoza ne muzeyi nga amaze okuba nti awanise takyalina nnyo kyazza omwana olode embuzi bagitwala n'amuleka ono kifefe n'atwala ekiwedde n'atwala ekintu kiri wako kuzala kikwe kuzala ne on several occasions Museveni waba agenze abroad mutera okulaba ebifaananyi nga sinkanye byanyima eyo science asoma atyawo gwe mwewujjanga naye ekiwojjolo bwemusingane wantu mu kolido ng'ate tewali nnyo muntu wali kamera science asoma atyawo wetugambira nti okumootya ebbugu mu giri lyagoonya oba mu giri embaata awo science bw'asoma awo bwe basinkanye emitala w'amayanja ono taliyo kiki ekiddako awo science friction awo abeera atya otubuliza nti okumootya egiri embaata oba tukuma tutya ebbugu mu giri lyagoonya awo bikola ki wewebuliza ekibuuzo awo naawe kyeddiremu kati omukyala wamala okufuna emirimu gy'ebweru naye bamugjawo Janet asigala Janet bw'asigala nga first lady ne bamugjeemu fuse ey'okuba nti amontalinga Museveni asigaza open gap okuba nga asobola okukola ekintu kyonna ky'aba yagadde anytime anywhere kati ekyo nga nkimaze Museveni agamba nti time etuuse okubuutolera omwana ono ekyama ki Museveni agamba omwana nti munnange Muhoozi njagala kukubuulira ebintu bino naye before nga tannabubuulira bintu bino omwana ono amanya ebintu bino mu ŋŋamba atya Museveni bw'amanya nti Tumukunde yali emabega w'okumulyamu olukwe wano wembagambidde bagobera Ameri yakyambadde opale n'abusuula emabega wa tent Museveni amanya Tumukunde yali emabega waki w'ebintu bino kati Tumukunde kumbe yeekulira akabazzi kugulu kati Tumukunde teyamanya naye bagenda mubega ne bateeka abasajja mu kampu y'abaana ba SFC ne babakwata ne bagamba mu nti mu bantu abategeezezza Janet nti omukazi ono ali wano Ameri yakyambadde bateeka okuba nga bali baana bano ne babagamba no abaana bona abadde mu kampu naye babajjako amasimu ne bateekawo ne basooka babuuza ani acommunicatinga ne Janet ne baga tetumanyi ne babajjako amasimu unfortunately ne bagenda okebera amasimu gonna nga aliwo abaana badde bacommunicatinga ne Janet ne Tumukunde kati ezo ensonga lwaki Tumukunde ezamuwummuza ne basooka bamuteeka kale bamusibira ku police officers mess ekkololo ezimu zaali economical political social ez'ensonga ssatu political economical social mbamba tadde wali nti ye yali mu lukolo okulaba esaani mukama we kale mamuteeka mu katebe namusiba n'omusiba kubanga yapinga order ezayisobola okuleeta President Museveni ki obuzibu yensonga lwaki Tumukunde yateekebwa kaki yateekebwa kale omwana omuteeka katebe ensonga zonna zimala okutegereka Tumukunde ayagala kwonoona ebijanjaalo atya Tumukunde ategeeza Muhoozi Kanyerugaba nti kitaawo yennyini oyo yamuga nti ekisookera ddala Janet si ye maamawo mumpulira bulungi nga Janet si ye maama nga mbuuza maama wange ali luddawa nti maama wo taatawo kennyini yamwettira mukitegera bulungi nti maama wo taatawo kennyini yakola ki yamwettira omwana zipasukaga nti kati bino ebintu birabika bivudde kwanjula katandika butandisi omwana yamanya nti kitaawe ali mu State House Nakasero State House Nakasero eriko emiria eriko gate meka eriko gate nnya okutuuka omukulembeze waasula Muhoozi yayita ku gate esooka nayita ku gate y'okubiri nayita ku gate y'okusatu bw'ayita ku gate y'okusatu gate y'okuna Museveni yennyini mwasula Museveni bamutipinga nti omwana azze naye mukambwe nnyo Museveni ng'akwata emmundu ye ng'abeera bulindala Muhoozi bamagaana omuggulira waliwo emmotoka yali ku gate ng'alinnya ku mmotoka waggulu ng'agwa mu kikomera before nga tannalandinga mu kikomera muzeeyi yali yakookinzedde emmundu ye ng'alinze embuzi ye n'agikuba essasi mu kisambi teyamukuba mu fracture yamukuba mu nnyama muno n'amukuba essasi mu kisambi n'awanukayo n'agwa wansi n'amugaa ki ekikuleese olw'okuba nti oli mwana abeera mwana omusaayi gubya musaayi nga muzeeyi yali yafunye dda intelligence nti omwana yapasuse baali bamugambye ebigambo nga bakwata Muhoozi nga bamutwala wa bamutwala South Africa kumujjanjaba bamutwala South Africa okumujjanjaba Muhoozi nga bamala omujjanjaba ng'awona mayi munywi mulungi ng'agendako mu bbaala kati mu kubeera mu bbaala kigambibwa mbu
ono kumbala mu yali agenzo okunywa omwenge bali bamusindikidde balumira moyo bamujjewo South Africa mumanyi bulungi nnyo ebbala we yali atudde okunywa omwenge bw'amala okunywa n'agamba kammala okuvaano ngende neewuguleko ngende mmala okufuka nkomewo amala okunywa omwenge gwagenda okwewugulako okufuka bakyali oba abantu byalina mu bbala omu ajja atuula mu ntebe muhozi we lyakoze ki we yali atudde kati banno bannakigwanyiza bali bazze okumujja okigambibwa mbu abantu bano baali beesindikiddwa General Paul Kagame okutta omwana ono olwo conflict z'abaana babiri zaali zatandika dati zibandi zitandise leero nga kyagala batte omwana ono wabeewo olutalo sparking kati omwana ono bw'amala ogenda muto oyo kufuka ono yabba nabeesukutira ku butebe n'atula n'adda mu katebe ka muhoozi baamukubira amasasi agaamuttirawo muhoozi agenda okudda mu bbaala nga bassa omuntu mu kifo abadde atudde yamanya bumanya nti waliwo ekoze eki waliwo egiwunye babala bamala okuba omuntu bo ne bagenda muhoozi ng'akwata ng'afuluma ng'adduka ng'agenda gye yalina okubeera wayita ennaku bbiri ng'abuukinga ng'adda Kampala ng'atuula bw'amala okutuula Museveni ng'amuyita ng'ayagala mbuulira amazima ng'ekisooka amuga ati munnaayo ojja kunsonyiwa Janet si ye maamawo nambuuza maama wange ali ludda wa Museveni yayagala mama wa Muhoozi yali mukyala nga wangalya mukono era President Museveni yamusanga nga namusinkana namuwujja ekiwojjero unfortunately namufunisa olubuto naye President Museveni ono bw'amala okwagala mama wa Muhoozi jjukira gavumenti yali akyali mu gavumenti ya Museveni ya Obote nga mwasavinga bw'amala omuwujja ekiwojjero namufunisa olubuto olunaku lumu President Muhoozi yali ali mu gavumenti akola naye ng'olwedde mwayeekerera munda mu gavumenti muli kati bafuna information nti alina omukazi gw'ayagala emukono kati kola olunaku lwe balina omukwata President Museveni aba yakava mama Muhoozi bw'ati President Museveni bamukwata bagenda muvuga bamuleeta bamutwale ewa mukama we yali amutumizza bamala mukwata General Katumba Wamala ne General Katumba Wamala ndako musoke muleke wano General Katumba Wamala ne Salimu Sale bamanya amawulire nti Museveni bakoze eki amajje g'Obote gamukutte gamutwala nga bajja batuka ku road block jukira bisale road block during Obote's regime nga natero kugenda road block zali nyingi nnyo batuka ku red block basanga President Museveni bakamutuusa bwe bati katono kumanti Katumba Wamala yali mujaso already amanyikiddwa mu majje g'Obote n'agamini yagalimu nga bagamba basirikale abaali bakutte Museveni baga nti omusajja oyo mu mutu wa muntu tumye tumutwala mu Barracks Makindye olwokuba nti bali balina lanka za wansi bakkiriza okuwa Museveni General Katumba Wamala Salimu Sale ne bamubawa ne bamuvuga bwe bamuvuga ne bamutuusa ne bamuta n'akola ki n'adduka bwe bamala omuta n'adduka kati ye mu bwongo bwe ndoza intelligence yamugamba nti omukazi ono mama wa Muhoozi yali akolagana n'abasirikale baani n'amajje g'Obote Museveni kye yakola yakomawo after some few days ye kennyini single-handedly ne yettira omukazi n'alekawo n'omwana oyo Museveni wamala okutta omwana oyo bw'amala okutta omukyala oyo era abantu abakola ku mulimu gwogwo yali tumukunde ndoza ne Katumba Wamala ne bajjayo Muhoozi ne bamukwasa ate bamukwasani ne bamukwasa Janet Museveni okumukuzanga omwana owuwe era omukyala omulimu ndoza agukoledde eddala buki bulungi naye nga oli omusajja kennyini yettira mukazi we mukitegere bulungi ye kennyini single handed yettira omukazi olwokuba nti yafuna intelligence nti omukazi oyo lwe yali ave wuwe kirabika lyakolagana n'abasirikale Museveni yasooka okusimatuka mu bulamu bwe baali bamuttidde yensonga lwaki Katumba Wamala ne Salimu Sale bayiganeeyo kubanga ebintu bino bize biva waggulu ngenze mu maaso
kati bwamala mukola ki bwamala munyumiza ebintu ebyo byonna omwana ono akuziddwa bulungi nnyo aleeteddwa atuuse waggulu kati omwana ono okumugjamu kubanga Muhoozi original kigambibwa teyali nnyo muntu wakwagala magye yali si muntu wakwagala magye kati olw'okuba nti bano abasajja balina teke y'emu nti bwe bamala okukolako ekikolobero oba okunyiiza baddamu ne bakola kye bayita impression ne bakulimpressinga Muhoozi amala okumanya kasasiro yenna gyenvuddewo yenna ategedde Janet si ye maama we ategedde ono yatta kitaawe yatta nnyina nga talina kyagenda kikolera kati President Museveni okuimpressinga omwana ono n'amugamba ngenda kuyingiza mu magye ngenda kuwabulira nkajoya yensonga omwana ono tendekero nyo ly'amagye eryetaagisa ku mutindo gw'ensi yonna asoma amagye era bw'akoma ne bamutikkira amadaala limu ku speed mpaka waali kati ku ddaala eryenkana eribulawo kwenkana lya kitaawe to compensate the past nkiddamu to compensate the past nga bwe baakola Janet omwerabiza biri ne bamuwa MP ne bamala bamufuula minister kati ono Amelia kyambadde nga ye okuba nti essaawa zino akyali mu minister basobola mujjawo era bulungi ng'akimanyi bulungi nnyo ebigenda mu maaso yensonga lwaki muna nti waliwo abantu abatava mu existence mu byobufuzi nga tebavaamu mu ministry tebavaamu ne bakola bate tebavaamu kubanga kino ekintu kyaliwo ate kikyaliwo mpaka na kati mukitegedde bulungi so omwana ono mukkakanya obusungu bamutwala mu amagye mu nsi yonna ne bamusomesa ne bamutraininga ne bamuwakkulira kati yakulira amagye agakuuma kitaawe n'okuba nti asobola okutowa order n'okukola buli kimu kyayagala ng'omuntu okujjako kye neerabidde kiri bwe kityo oba si kyerabidde kankibanyonyole bulungi ngenda n'empulira abantu nga bagamba nti Kyagulanyi agenda kuleeta ebisiyaga mu Uganda njagala kubajjukiza mu brief history Kyagulanyi Center musajja omufumbo ayina abaana akkiririza mu rights z'omuntu n'eddembe lye yensonga lwaki yagamba nti bayina eddembe lyabwe okukola kye era mbaleka ne bakola kye baagala kati bano abatambuza wolokoso mbu Kyagulanyi simanyi agenda kuleeta ebisiyaga njagala bwa brief history w'ebisiyaga mu Uganda baani ababirya byatandika ddi na lwaki weebiri ngenze mu maaso wandika ebisiyaga okuyingira mu magye n'okutuuka kati okubanga mwebiri okutuuka obulungi okubeera mu bisiyaga byatandikira mu SSFC President Yoweri Kaguta Museveni amagye ga 24/7 7 days a week 30 days a month 12 months a year gabeera gakuuma tegafuna off tegafuna leave the only chance gye balina yakugamba nti balina kwegatta ne basajja bannaabwe okuba nti bafuna sexual pressure eyo ekisiyaga gye kisinga obungi mu magye ga SFC era kigambibwa nti n'enzaala y'omwana mulenzi ono kennyini first son mu amunguuba nnyo ng'edda ly'obukadde olw'ensonga kigambibwa nti naye tatudde era n'ekigambo naye muli wa bisiyaga era yensonga lwaki n'omukyala gwe yasooka okuwasa muwasize ku kifuba teyali wiringi kuwasa one bukyanga wasa omukazi balina akaana aka kamu era kigambibwa nti abali b'ebisiyaga abasinga obungi bali mu SFC nkiddamu abasinga okulya ebisiyaga bali mu FCFC so oli agamba nti Kyagulanyi agenda kuleeta ebisiyaga mu Uganda ebisiyaga olwedde mu ebiri ate biri mu magye agakuuma omukulembeze ne magye ga UPDF mujje mutunula bulungi mu magye agali professional omujasi akola omwaka naye ne bamuwayo mwezi gumu ogenda ku leave naye amagye ga SFC galinga balubu gafiira ku mulimu teeka eyaka mpaka lwega nefa so lubaga nti nkola nnyo mugenti okola nnyo ku mulimu tevaako mukitegera bulungi balubu efiira ku mulimu kati nyalo bategeeza SFC yesinga okulya ebisiyaga mu Uganda
n'abantu ba individu abali ebisiyaga Andrew Mwenda y'omu ku bo ate Andrew Mwenda kojja wani wa Muhoozi Kanyerugaba kati okojja bw'abanga ali ebisiyaga aba asomesa mutabani we kiki nkiddamu kojja bw'aba ali ebisiyaga aba asomesa batabani be ki weewuunye abakungu ba gavumenti bonna basinga obungi balina sente empya n'enkadde abamu balina abamu tebalina baana era weewuunye gwali olabye mukungu wa gavumenti ki akulaga bazzukulu be kubanga n'abaana babe bennyini abalenzi n'abawala bali ebisiyaga nkiddamu baminisita abasinga obungi tebanafuna bazzukulu nga tebalina abaana bakulu abaana babe bonna bali babisiyaga kababe bawala kababe balenzi bonna bali ebisiyaga mumpulira bulungi kati bwe tugenda mu balokole Yesu Mukama yebazibwa amina ennene nnyo eddiini y'obulokole nga mulaba eddiini zonna Mukatuliki atula Roma omuprotestant asibuka Bungereza omulokole ye talina waagwa naye nga kigambibwa eddiini yabwe head offices enkulu ziri mu eddiini initially zonna zisinga obungi for God's sake era Katonda n'asonyiwa abakawulira ebisiyaga makawulira ebisiyaga byaliwo ne mu Bayibuli era mu ebiri mu bibuga ebyasaanyizibwawo Katonda mwe mwali Gomora ne Somola abasimu Gomora nani ne Sodoma ekibuga ekigamba nti kyali mu nsi eya Iraq na kati bikyaliyo mu ttaka bwo bigoberedde bulungi Katonda azikiriza ebibuga ebyo lwakuba nti ebisiyaga byali bingi kati kigambibwa nti ebisiyaga bino lwakuba nti waliwo eddiini ezaateekebwa nga tezikkiriza abasajja kuwasa gye basobola okuyiga kati nga abafaatha abamu tebakkirizibwa kuwasa ebisiyaga gye biri bingi mu Isiro mbadde mbiraba bafaatha bakasabanya abaana abalenzi kuga system bwete bwetambula naye kati eddiini ekutta kati mu kutambuza ebisiyaga y'eddiini gye bayita y'abalokole mu Amerika gyesibuka nkidda mu Amerika gyesibuka y'abalokole kubanga abalokole basibuka mu Amerika before nga sinagenda ku balokole njaba bajjukiza nti eddiini yali esinga okubeera ey'obuvunaanyizibwa era nga yesinga okusaasana mu nsi yali ddiini y'Abakatoliki ng'era buli wamu etuukawo naye eddiini y'Obukatoliki bwetuuka e Bungereza olw'okuba nti abakulembeze abali mu biseera ebyo baamanya nti eddiini eno ejjako abantu ebirabo naye ng'ate ebirabo bino biba biyamba nsi ziri eddiini gye ziva Queen w'e Bungereza oba ono aliko oba oli yaliko omulala atali ono bakiteewo ono yagenda okulaba nti bo tebafunamu naye abagamba no okusinzira ku ssente ze musolooza fiyole bwate bwatambula omutondo okusinzira ku ssente ze musolooza ne obulombolombo n'ennono bw'eddiini yammwe no tulina okugabana ebintu bino kyenkanyi Abakatuliki ne bagamba no kye tekisoboka bwe bagamba tekisoboka kati Queen n'agamba no kubayita okuprotestinga n'aprotestinga n'agamba no kintu kijja kusoboka okwetandikirawo eddiini yaffe so mu bufunze omuprotestant yazaala omukatuliki yazaala omuprotestant bayawukana mu bintu byanfuna oba mu ndowooza olw'okuba nti ono Mungereza alina okubeera superior than others kati ye n'azaala n'agamba no abakatuliki okkiriza ku terms and conditions naffe tugenda kwetandikirawo eddiini yaffe ne batandikawo oprotestant mu Bungereza naye nga they were just protest against the Catholic Church ekigambo ekyava Protestant they protested from Catholic Church and they introduced their own church. That is the Church of England. Story bwete bweva bwejja. Kali ngenze mu America abalokole gye bava. Abalokole gye bava basinga obungi emirimu gyabwe indirectly oba openly they praise God, the mighty Allah, fenda gwe tusinza. But indirectly they have two things people moving. One, bali babisiyaga 100%. Secondly, they believe and they worship Illuminati eri under the New World Order. If you want to know the New World Order, go in Google the New World, get the real definition of the New World Order. Go to Google and search about Illuminati. You'll get to know the real Illuminati. So, enedini evuga ebintu bibiri. Mu maaso g'abantu ebalaga Katonda ffenna gwe tukkiririzaamu eyatonda eggulu n'ensi. But indirectly, eddiini y'abalokole evuga ekintu kye bayita Illuminati, enzikiriza ey'okusinza ebyawongo ebinywa omusaayi n'okusaddaaka abantu n'okubateeka mu makuba makyamu Katonda g'atakkiriza.
Mundera etambulirwamu engeri y'okulya ebisiyaga okendeeza to depopulate. The reason as to why eyo kintu ekyajja ekyabasiyazi, not because it's their pressure, it's a system which was introduced to depopulize the world population, not in blacks only but worldwide. Kubanga bw'oba olya ebisiyaga tosobola kuzaala. Omusajja n'omusajja tebasobola kuzaala, omukazi n'omukazi tebasobola kuzaala. Ekyo njala mubere kiriya nnyo. Omusajja n'omusajja nga begase batuka minus plus minus n'ogigata ne minus tewasobola kuvaawo reflection. Bw'ogatta positive ne positive tewasobola kuvaawo reflection. Olina kugatta positive ne minus n'olyoka ofuna ky'oyagala. Y'ensonga lwaki waliwo omusajja n'omukazi ne musooka muzaala omwana addako, but bwe mwegatta omusajja n'omukazi temusobola kukola ki? Temusobola kuzaala. Bwe mwegatta omusajja n'omusajja temusobola kuzaala, mwegatta omukazi n'omukazi temusobola kuzaala. So to depopulize the world population ekyebisiyaga. Naye y'ensonga lwaki mulekata ebisiyaga buli wamu weebiri. Ate nga constitution z'ensi ezisinga obungi ziwa abantu eddembe okubeera mu nsi eyo oba mu mbeera eyo, kubanga buli muntu alina constitutional right. Naye njagala kwogera ekintu nga nkibalaga nti abantu bano baddembe okukola kye baagala kasitaba nga takikuyingizaamu. Ekyokubiri, abantu bano bagaggafuga ensonga lwaki ebintu bye babiteekamu ssente empya n'enkadde. Ekyokusatu, gwe mu butonde bwo ng'omuntu, obutonde bwo ng'omuntu, bw'olaba ng'omuntu nga yeefuula ky'atali, omuwanga chance n'abeera ky'ayagala, tomukakanga kukyuka, kubanga ye kennyini muntu. Katonda yamuwa omutwe n'ategeera. Y'ensonga lwaki Katonda akugamba nti waliwo amateeka 10 olina okugagobera. Oba togagoberedde kikyo gy'oli, omusango guno ogw'okuvunaana guli mu ggulu, so si ti muntu agenda kuvunaana. Abasiyazi balina eddembe lyabwe, kasita abantu tebayingira eddembe ly'abantu ki? Ly'abantu balala. Period. Mukitegere bulungi? Abasiyazi balina eddembe lyabwe, kasita tebayingira eddembe lya muntu. Era omusiyazi tomukubanga omuggo ow'oluyi, no. Kubanga bw'abanga azze na ku approaching nga toyagala, don't blame him or don't fight him. Kubanga buli muntu alina self approach gy'ayagala ekintu kyali. Bw'aba takukiyingiza mu kifuba, muleke. Kifuba oli wa ddembe, so nga batuma nti ensi ya ddembe okukola kyeyagala. Kiri gy'oli okukkiriza kyakugambye oba kigaana. So nabo balina eddembe ng'eryabo okubeerawo. Omusango guli wa Katonda si ggwe. Don't judge anybody. Everybody is going to be judged accordingly. So leave those people alone. Let them practice what they want because that's what they feel they like. They have all rights as long as they don't forcefully involve you in their acts. Okitegere bulungi? Munfunye bulungi ndowooza. They have their human rights, but as long as they don't force you into their acts. Mukitegedde bulungi? Kati njala kuzzayo katono before eno video ngera gimaliza nzire. If Illuminati is witchcraft and is promoted by the whites and the same people who brought the religious or religion around the world, you understand, bebalete dini ate beba driving Illuminati, beba driving ebisiyaga. What are they for and what are they looking for? Ompira bulungi? Deep into the history of this world, how and where engeri eddini gye yajjamu n'engeri gye yeessuukamu okujja mu nsi esinga obungi, ojja kuzuula ebintu bingi. Naye mpundikira nkugamba, Katonda we yakutonda yateekawo maamawo ne taatawo, yateekawo jjajjaawo ne yateekawo bw'otamanyi. Gyali mulamu nnyo era bw'okeera kumakya musinzenga. Naye ffe ng'abantu ba individu tulina ebintu bye tweteekamu ebitakkirizibwa mu ddiini ya Katonda oba ebitakkirizibwa mu Katonda. Mumpulira bulungi? Ffe nga ffe tulina ebintu by'abantu byeterawo ba individu Katonda byatatukkiririzamu kubeeramu, naye nga Katonda akola ki? Gyali. Era mugende musabe ne mumanye nti gwe musaba Katonda gyali omulamu ategera. Ensonga lwaki kunsossa omukka togugula,
emmere ogirya otambula until Katonda nakujja mu fuse nagamba olwalo lukoze eki lukomye. Naye ebintu bino mubitegeere bulungi nnyo engeri gye bitambulamu n'engeri gye bikola ki. Omuntu yenna ava okuga nti gundi apromoting ebisiyaga. Mubuuze kyoyogerako kimanyi. Mubuuze ojjawa interest yakyo. Era mubuuze bw'abaga nti gundi apromoting ebisiyaga ng'alina abaana ng'ate batumanyi tebazaala kiki abagoberera. Mukitegedde bulungi. Ebintu bino byonna bitambula bulungi nga ebirina okutambula. There is new world order mwe gye mutamanyi. Ebintu nga bitanvu nnyo nga bitambula. So nga njagala okumaliriza video eno ngere ku video ey'okubiri. Njagala okubategeeza mwenna nti ekintu ekigenda maaso mu Uganda, President Museveni alina ekintu ky'abadde tasuubira nti kiribeera agenda kukozesa ssente okugula bannayuganda basayirensi nga tasuubira muntu yali agenda kujja muteekako pressure. Ekyokusatu bo bakola mission ya kulukulutinga amagye okugaaga nti bagenda kubakuba babatte. Ekyokutta it's a normal act of President Museveni and his government, but intimidation they intimidate you to scare you from what you think it is right. That's why they send each and every person to talk whatever they feel they like to intimidate people. The likes of Kamuntu Majambere, the likes of the generals and some members of parliament, they come openly to scare off people. Politics is not a bad game as we hear some politicians mention or say. Politics is one way or the other through which we elect our leaders to serve us, we the taxpayers. Because if you don't pay tax, all those politicians, they can't be there without money. Only money to mistreat us. They are using our money to kill us. They are using our money to become rich. Simply, politics is not a bad game. But politicians are the one blackmailing the word called politics. Because leaders to lead us into prosperity, but not to lead us into hell, as they say. Because for them they say, politics is a dirty game. That means everything which is dirty belongs to hell. So whoever politicians comes out and intimidates anyone, who or she having his own personal view towards his country, that means they're intimidating you. That is not politics. Okitegedde? Tebabalya sente nti politics is that a game. These people, in fact, let me continue. Musigaleko mbatwale mu session yeyo. Tunagigenda mu gundi eyokubiri. Mu video eyokubiri kansoka maliza na kino. Politics ono gwe mulaba, nga mulaba. Bamuyita data game, but it's not a data game. No. Tugenda kubaze mu system enkadde. Nina ebintu bibiri bengenda obe explainingira. Ekisooka bakita colonialism. Abali basomyeko history katono njala mumanye ekigambo kibayita colonialism. Colonialism bwe bufuge obutali bwe yagalire. Ng'omuntu akufuga ava mu nsi ndala najja n'akufuga. Ngenda kibadira mu luzungu, ngenda kibasomera mu luzungu, nkibadire mu Luganda. Kisoma kiti colonialism is a policy of a country seeking to extend or retain its authority over other people, or territorize generally with the aim of economic dominance. The colonializing the country seek to benefit from other colonized country, land and mess. Muchudde bulungi baganti colonialism oba obufuge obufugike ku muntu yemu ku nkola ezikolebwa amawanga ageebunayira ne baleeta enfuga yaabwe ne bagiteeka ku bamawanga amalala agatali gaabwe okuba nti balina obuyinza, balina efuga bbi, n'okuba nti baagala okutegerera abantu bonna abali mu nsi ezaabwe zitali zaabwe ng'abategerera mu byenfuna, babategerera mu byobulamu, babategerera mu buli kimu kyonna okuba nti n'ettaka lye bakozesa mu nsi zaabwe balirinako obuyinza
n'abantu kennyini babalinako obuyinza. That what we call colonialism. Ekyo kintu kyaliwo nga tebannabaawo. Omuzungu bwe yava gye yava najja ng'atonotoka okuva mu Bungereza, ng'atonotoka okuva e Belgium, ng'atonotoka okuva e Bufalansa, ng'atonotoka okuva mu Amerika, okujja okutwala amawanga gasigadde gonna mu nsi, okugatta mu kugassa mu nkwawa zaabwe n'okugabateeramu ebintu nakati ebikyatutawanya. That is what we call colonialism. Ngenze maaso. Kati colonialism abasajja bano baatuula, obanga sinagenda ku colonialism abasajja baatuula bagamba no. Bana abantu tulina bajjayo mu nsi zaabwe ate tubalete mu nsi zaabwe, mu nsi zaffe eno batulimirenga, batwoleza amasuwaani, batunaaze, balunde ente zaffe. Weewava ekigambo kye tuyita slave trade, okutunda abaddugavu mu buddu. Weewava ekigambo ekyo, okutunda abaddugavu mu buddu. Kiri mu baliba abajja okutwala amatwale gonna mu nsi yonna nga bajja abantu babatwala. Era kyova nti abaddugavu abasinga obungi bali mu Bungereza bali luddawa, si kuba nti baali beeyagalidde, baatwalibwawo bajjajja baabwe mu bufuge obwali obuteyagalidde mu Amerika, Jamaica, Bungereza, wawonna gye baabona abaddugavu gye babatwala because of colonialism. Eyo colonialism neggwa ne batuna bagamba no, kino kirina okuggwa, tuleke ensi zeefuge. Naye nga mu kwefuga balesewo enfuga yaabwe eri gye baagala. Enfuga yaabwe eyo ne education system kati eri mu Uganda ekyali ya colonialism. Enfuga ya system ya education mu Uganda still kubanga balekawo system eyo okubalaga nti mulina okusoma to spend the money but you can't do anything after school. Naye ng'ate ewaabwe system eyo baagijjawo dda, bakozesa system ndala education neffe gye tukyakozesa. Kali ngenze kukiddako. Waliwo kye tuyita neocolonialism. Neocolonialism ekigambo kyekete nti baddamu balina engeri gye baddamu okubafuga mu bufuge nga temumanyi nti babafuga. Kyetandise neocolonialism. Kankinyonyole mu Luzungu ndyoke nkinyonyole mu Luganda. The neocolonialism is the term used to define the economic sabotage of undeveloped countries, propagated by developed countries and the large multinational corporation status of multinational corporations. Kyetuyita neocolonialism. Kitegeeza abasajja bano okubafuga mu nfuga naye nga temugiraba nti babafuga, ne indirect babakola ki? Babafuga. Babafuga mu ngeri ey'okudobonkanya ebyenfuna yammwe, ebyokwerinda byammwe, ebyensoma yammwe, ebyenjigiriza, ebyenzikiriza mu ddiini, ng'ate babaleetera kampuni zaabwe ezinene nnyo okuba nti zitambuza ebintu bino nga mmwe temumanyi. Indirectly kyetuyita neocolonialism. Babikola okuba nti babikola nga mmwe temumanyi, ate babikola under the undeveloped countries. Undeveloped countries eziriwa era ze nsi za Africa. Nduza mufunye bulungi. Kati ekyo nga mumaze kitegeera, essaawa zino Uganda eri under siege by the British. Eyo topic mpanvu sijja njagikola olulala. That's why mulaba nti ensi zonna ezisinga obungi zibalezeganye President Museveni ogenda mu nsi yaazo nga ne kuteesa bamuteekako ban. But because due to neocolonialism, the British rule or the British leaders, they are still implies on African countries. That's the reason as to why President Museveni went to UK with the thieves to meet the Queen and his rulers. That's why they went there. But unfortunately, Sam Kutesa is not allowed to go in any country. But olwokuba nti Omongereza akyakozesa system ya neocolonialism, yensonga President Museveni yagenze ne Sam Kutesa. Era bye baateeseza byonna mujjabbira nga bitadde mu nkola. Kati kino kikola kitya? President Museveni ebintu byakola byonna bulijjo omukozi wa Bungereza indirectly. Era mu system ya neocolonialism is whereby the whites creates their own dictators in African countries or in underdeveloped countries like Uganda.
So President Museveni is a dictator who was created by the British, and they are still supporting him 100%. You understand? So these dictators are created by those developing countries due to their interest in those countries. Uganda is rich in minerals. Uganda is rich in culture. Uganda is rich in human resource. So within those factors, that's why the British are still recognizing us without knowing that we are under the neocolonialism system of the British. We are still under siege, or we are still under the neocolonialism of the British. Whoever who is there asking why President Museveni went to UK and other leaders of Africa, because indirectly UK still ruling other African countries, Uganda included or inclusive. They are using President Museveni and his forces to get natural resources from Congo, from South Sudan, and Uganda as a country. That's why sometimes the government of Uganda came open and said, we mine 80 tons of gold. But unfortunately, when they go to declare those tons of gold in Uganda Revenue Authority, they declare 18 tons of gold. What? The 18 tons of gold, that's what they declare in Revenue Authority. The remaining tons, where are they? Who benefits on those remaining tons? It's the British and President Museveni. They share in the middle. Congo sente zina zetubanja indirectly Bungereza zinamu omukono. The reason as to why Abakongo bafa nnyo babatekamu Ebola babatekamu ebirwadde, because the multinational companies ezikola electronics, ezikola bomb, ezikola ebizigo, ezikola biki, zijja materials okuva Congo. Apple laptops, Apple phones, software, smabichi, bombs za nuclear materials kola ava Congo. Apple products zonna materials kola ava Congo. That's why Congo, it will not develop ne Jesus ne bwali komo until nga bagambye enough is enough. Muchitegede bulungi. So that's what we call neo-colonialism. Indirectly they are still ruling us. Ne bona okuba kerere nga mwete musitukidde mu kweyamba nga banna Uganda. Tewali mu British agenda kujja bayamba, no. Nebonoleka na education system tugikyuse nga President Museveni akimanyi nti bamugimu signing ino okubeera mbano Uganda by force. That's why the education system in Uganda is very expensive than what it was some time back. Kid, now he or she pays 1 million for one term. How much do you earn per month? Ne system kutusomera omwana amala okusomera kenga tasobola kukola kikwanso because ye system gibalekawo. Other countries, they adopted other system of education which are practical. The moment you finish senior 4 or junior school, you practically where you can go and look for a job, but in senior 4 dropout can't even make a matchbox. What kind of a system of education is that? I'm just asking. The education system which is in Uganda right now is there because the British are funding it indirectly, okubanga batuteka obongo babefusigala nga temwena kyemusobola okulowooza. In other development countries like US, Bungereza n'endala, omuntu yena senior 4 dropout asobola okunoonya omulimu kubanga aba asobola okukola ebintu by'omukono, asobola okumanya system. Uganda it is impossible. Even nebo mara senior 6 toina kyosobola kukola. That's why abaana bagraduate Makerere engineer tasobola kukola de kikwanso. Engineer tasobola okumanya nti lugudo nsobola okumixinga ebintu bino nebintu tukola lugudo. Engineer tasobola okuzimba ekizimbe. Era still we are still engineers from other developing countries okujja mu Uganda. Abaana basomye eddagala mu Kampala pharmacy. Nobody even can make a single Panadol due to the poor system of education. But you go to India. You go to India, abana basoma practical, basoma ebinava nga amanyi software, amanyi bisime biki, basobola okukola eddagala. Mu Uganda omwana omusanga yasoma pharmacy,
naye akikola mu fiolent eddagala lino liberamu contents gun kyekirifula panado, but ask the person who is coming from Makerere University graduate medicine tasobola wadde okumixinga wadde eddagala oduwa omulwadde nti awone. No, because we are on theory. We can't do anything. This system of education must change with the due respect, because parents, they spend a lot of money in teaching those kids, but after the end of the day they gain nothing. That's why these people, the moment they get power, and the moment they get in power in 1996, all their kids, they have been studying abroad. That's why after they get abroad, they come back, they get juicy jobs in the government. Why? Because they know the system is there. It was implicated on black people, not to skip even a single foot to develop. Mumpulira bulungi. Owomuntu omunafu ojja kunsonyiwa genda. But this is the fact which is on the ground. Education in Uganda is become more expensive but useless in return. You invest but you don't get the profit out of the investment. You invest from the nursery, from the kindergarten, university up to master degrees, but you can't get the profit from the money you've spent on your kids, because the system is vorongoto. The system of education in Uganda is vorongoto. But initially in other development countries, a person or a kid of senior 4 dropout can apply for a job, and he's qualified to work anywhere in the world, but in Uganda, nowhere. If you drop out senior 4, you are failure, a total failure. But in other countries, you qualify to work. You qualify to apply for a job. But in Uganda, I'm a senior 4 dropout, but oh shit. Even you can't stand anywhere to contest in a governmental position. You can't. Because it is there, was planted there. And in the new government, the educational system in Uganda, we have a lot of professors. We have a lot of educated people in the Ugandans abroad there about designing a system in America, provinces. They are willing to come back in Uganda or choose education as an agent of the neo-colonialism and colonialists is there to exist, to resist any assistance from all Ugandans who can change the education system and the political system. That's the real talking kusanga reality walala wonna apart from on this page. Njagala babuuza kati, of all people bali abroad, abasinga obungi basomako, what are they doing? Abana bagenze ndi diploma baboza masuwani, bagenze ne degree bera ngudo, bali Dubai boza masuwani, because chechiri wote bache basobola okukola. What do you know? Buli kimu nja kikola kubanga that's the answer. You are not specific on what you are doing. Kubanga ye system gye batuteekamu. Talk about the issue of, we talk about the political issues in Uganda, bagenda kutta, don't talk about politics. It is through politics we elect leaders who prosper or who takes our country to another step. How would you block someone from talking about politics? You scare people from participating in politics because you know exactly. But if the new system comes, everything is going to change. That's why these people are fighting. They hate the truth. That's why they came outside the politics because they know that if these people come back in office, they will change the system and the reasoning capacity of people. That's why there is a very existent system in Uganda. They send this like Majambe to scare off people from participating in politics. I'm going to kill you. Tolina buyinza ku bulamu bwa muntu Katonda ekaya ino obuyinza nona ko muntu lwana afata lumanya.
toyina buyinza. A person who holds a degree ayoza toilet. A person who holds a diploma ayoza masuwani. A person who holds a degree in Uganda ali mu factories abantu engalo bazitemako bakola kyabana bali mu babakuba emigga bana basoma muzadde bamuteka millions and millions of money. N'omwana n'ave Makerere dokita tasobola kukola panado. Omwana n'ave Makerere yingine tasobola kukola kikwanso. Omwana n'ave Makerere yasoma literature nenga tasobola kuwandiika novel, tasobola kuwandiika wadde dictionary. Omwana ave Makerere musomesa nenga tasobola ku explaining blackboard kubulira abaana bagenda kusomesa kigenda maaso. Bye yasoma nebyo abazizaamu. Bile bintu bino okukyuka. Mu Uganda tusoma tamu 3 paya, ensenda zisoma tamu 2. That's the theft of a high order. Ensenda zisoma tamu 2 paya, but in Uganda we are studied 3 times paya. That is the theft of a high order. Why? Omuntu economic atana kyasobola kukola. Every after 3 months the parent is supposed to pay 1.5 million Ugandan shillings to take a kid to school. Abantu balina abana musamba balina abana mukaga. Income ye te balancing na percentage ayina kusasula abana school fees. What kind of nonsense is that? Everything must change. Saa 12 mbade wakola video 2 nendo za time egenda ba video njireke. Okay, kazi jenkole live endala doza mudachikanga 32 kazi jenkole live endala no problem. Kazi jenkole live endala kuba na demba subiza chi video 2. Let me come and do another video. Okay. Mwebale kulaba.